tu omwezi ogwa January omwaka 2024 nkwaniriza mu program era nkubuuza ko nti wasuzote nyabo wasuzote asebo azukuse naffe Omunnyo Ku Makya mawulire si malungi mawulire ga naku twaviridwako omukadde wa church Muhumuza Richard y'omukaba fiiriddemu bulumbaganyi obwatuusiddwako mukama waffe Pastor Rosa Sibujingo tusasidde nnyo family ya munywanyi waffe era mukozi munaffe Richard Muhumuza tusaba nti Katonda abagumye tuli bagumu era mbakakasa nti tujja kukiyita mu bulungi amanya gange ze tusima Apollo tuze n'ebyobufuzi twongere kubigenda mu maaso mu kiseera kino kyennyini twongere okubaganya ebirowoozo kubigenda mu maaso n'ekifaananyi eky'ebyobufuzi mu mwaka 2024 butya bwe kinaabeera kyetugenda okusiigira ekyaleero mu studios nga bulijjo buli wakusatu tubeera ne Honorable Godfrey Kiwanda Suubi tusuubira nti ajja kubanga atwegatako mu kaseera katali kawala mpoza ate twegatiddwako Honorable Alan Mayanja Sebunya ye mubaka wa Parliament owa Nakaseke Central nga bwe nkutegezeza bingi ebigenda maaso mu kiseera kino kyennyini ne buno obutemu bwe twogerako mu kiseera kino nabwo nsonga gye tusobola okwogerako kuba ne mu bubaka bwa His Excellency the President obugalawo omwaka 2023 yayogera ku nsonga y'obulumbaganyi obw'emundu okusingira ddala nga ebigambo byabyolekeza ettemu erikolebwa ku bannayuganda abatujju ab'akabinja ka ADF. President Museveni mubaka bwe era yayogera ne ku nsonga ya okulwanyisa enguzi. Mu bigambo bye His Excellency the President yagamba nti omwaka guno gwennyini bannayuganda muteekeko oba muteekewo abiri musigale muli tuned ku Salt TV ku oba osigala ojja kubanga olaba ekigenda maaso mu lutalo olw'okulwanyisa enguzi. President Museveni ng'agamba nti enguzi abantu batono nnyo ab'olubatu mu ggwanga Uganda mu buweereza be baziŋŋamiza enkulaakulana nga beetaba mu kikolwa ekyo ekyokulya enguzi. N'ebirala bwe bityo yayogera ku nsonga y'okunyikiza wealth creation okukola obugagga okuzimba obugagga abantu okwejja mu bwavu. President Museveni ayogera ku commercial farming nga yemu ku nkola esobola okugagawaza bannayuganda naye era n'amaliriza ng'agamba nti ebyobulimi tebisobola kukulaakulanya nsi nti eggwanga nga America n'ensi ezakula bali nnyo mu industry ng'agamba nti industries zezisobola okukulaakulanya ensi naye ebyobulimi bw'olabanga ensi eyimiridde nnyo ku byobulimi boolyawo kitegeeza nti eba teyina lugendo lunene nnyo lwetambula. So bye tugenda okwogerako nga tutematema omwaka 2024 oboolyawo butya bwe gunaabeera. Nja kusaba Honorable Alan Mayanja Sebunya akubuuzeeko then tutandike program. Honorable babuuze. Neyaza nnyo ssebo neyazege mukulu Apollo batulaba mwena abalabe ba Salt TV Salt radio zibeerako era nzigoberera basebo ne banyabonze Alan Mayanja Sebunya naliko omukubiza w'ekikolavuuka Bwakabaka bwa Buganda bonna masaza 18 tufuna oboolyawo okuteekebwa Obwakabaka bwa Buganda ate abantu ba Nakaseke Central ne bannengera ne balaba nga ndimu empeke esobola okutuusa ensonga zaabwe mu Parliament era omulimu ogwo ngukola sebo mukulu Apollo awatali yadde okwesaasira awatali yadde okwetiririra era n'ekibiina kyange ekya National Unity Platform President wange ne side yonna ey'opposition banyongeddeko obuvunaanyizibwa kati nga nze Vice Chairperson wa Kosase akakiiko akatunuulira commissions akatunuulira authorities akatunira state enterprises ewagenda ensimbi z'omusolo in fact ezisinga ennyo okugenda mu bungi kale tugenda kuba tetugenda kuttira muntu yenna ku liiso okulaba nga tutaatira oboolyawo n'okulwanyisa obuli bw'enguzi mu mbeera eyo nga tutaatira ensimbi z'omusolo
zikiriza nsasire nnyo bannayuganda abafunye ebizibu naye okusingira ddala Pastor Bujingo naddala famire ya Richard Muhumuza muganda waffe oba oli awo kati yafudde yagenze olw'ekyo ekikangabwa ekyatuuseewo naye nze nebyo byonna mbinenyeza gavumenti 100 evunaanyizibwa ku ebyo byonna ebigenda mu maaso naddala obulumbaganyi bwonna obulimu amasasi gavumenti ya Mwai Museveni evunaanyizibwa 100 oba 105 kubanga obuvunaanyizibwa n'ebirala byonna naye nga tubasaasira nnyo bayozayoza n'okuyingira omwaka 2024 tegujja ba mwangu ng'era bwe tukimanyi nti ogugwa teguba muka so kitegeeza abannayuganda tuberedde tube nga tuli bulindala embeera yonna kubanga tosobola kudduka bizibu ng'okyali mulamu kale tuyanze nnyo tuyanzege honorable Alan Meyenje Sebunya yali naffe enkyaleero honorable Godfrey Chonero Subi najja kwatwegatako gye bujja mu maaso awo agangenze principal ujja kubanga naawe otwegatako ng'osindika obaka ku noti 7 noti emu mukaga noti 9 noti mukaga tusuubire ki mu mwaka 2024 mu byobufuzi kyekibuuzo kyetubuuza osobola okyanukula naffe kyetugenda okubanga twanukula wano wenyini eka nkujukize nti tutambula wamu n'aba John Huss International College of Health Sciences bano bebeesoddeyo okubangula abayizi oba babandyagadde okubangulwa mu masomo ag'ebyobusawo n'ebyobujjanjabi basangibwa mu kitundu ekya Kigobe mu Njeru municipality Buikwe district era bakugamba nti intake oba okuwandiisa abayizi okwa January kugenda maaso mpozi ate ne intake ya July nayo egenda maaso osobola okutwala omuyizi amaze senior 4 ne senior 6 basobola kubanga bewandiisa ne John Huss International College of Health Sciences wandika abayizi ku mutendero gwa certificate ne diploma mugende mwewandiise mubawagire kuba nabo batuwagide John Huss International College of Health Sciences. Honorable Sebunya ndoza tugende butereevu ku kyotandise nakyo ogambye nti omwaka guno ogwa 2024 gulabika okuba tegujja kuba mwangu okijja kuki omanyi mu Luganda tulina olugero olugamba nti ogugwa teguba muka kati abayiise eri omwenge bw'omaze okuyiisa ate bw'oyiisa omaga ate guno muka okusinga ku guli manye ebyaffe byeri mu kyalo naye so omwaka bw'ogumalako nfakiti era kalinga n'akalulu katwalaga ayaya akaddako kagenda bakazibu nnyo ate 2025 byali biwero so nga nene 2025 oli yali agamba aka 2026 kali byali biwero so kitegeeza buli mwaka nga tukyali balamu n'ensi gye yeeyongera era abantu balina okubeera nga ready nti tibisobola kubeera byakaweweevu jjukira buli omwaka ogugwako era oyongera okukula ate buli lw'oyongera okukula oyongera n'okulaba ebintu ebyenjawulo n'obuvunaanyizibwa so kati olwaleero nze bwe mba luli mbadde ndiisa bijanjaalo mpiso nga bampadde obuvunaanyizibwa obw'okubeera deputy chairperson wa Kosasi kyogamba 2024 guyinza okumbeerera omwangu ogenda kutunulira trillion zigenda mu ebyo ebitongole so nkuwa kifaananyi so kitegeeza na buli muntu gyali bw'obuvunaanyizibwa bwagenda okwetika naye mu byonna politically ogenda okulaba olwaleero buli gye tweyongera mu maaso olaba nga tension eyongera kweyongera era bye bimu bwe nkugamba nti gugenda beera mwangu olwaleero famire ya Richard ebatekiriziganya nange bwe nkugamba ekyo olwaleero olaba nga abantu battibwa mu mbeera ekyononero mu mbeera efaanana bwetyo naye ng'ate poliisi tevaana ripooti mujjukira bulungi bajjajja ekyuli nfa gye baafaamu era yeeno nejjukira amasasi gabeera registered ne gavumenti emmundu zibeera registered ne gavumenti awo ebyabadde waliwo CCTV kamera eziri ku makubo gonna ezatwala obuwumbi n'obuwumbi bwa bannayuganda naye olwaleero lipoota ezo zonna ez'ekikabo ezikyo tezivangayo so bwe nkugamba nti embeera eyo gye tugendamu nzibu si nnyangu gwe munnayuganda osobola okukkiriziganya nange nga leero Uganda nakyogera luli nti ebbanja eribangibwa ensi yaffe era omwaka guno gugenda okugwa kutugenda batuyingidde obutabalika 10 ndowooza nga na 10 olwaleero buli 97
Limega tubadde mu 80 katuli ku 97 kitegeeza omwaka gugenda okugwako nga tugenze mu 10 n'okusoba naye awo wennyini awo Munnayuganda gwe buli lwowulira nti ebbanja lirinnye manya naawe wennyini eyo enkoba yongera okuzinyweza olw'ensonga teriyo mulala agenda zisasula yeggwandaba naye nga tetulina kutuuka ku banja honorable okonye ku nsonga y'ettemu n'abantu abagenze battibwa mu ttemu lino ery'emmundu n'ogamba nti ekyo kiri ku gavumenti butereevu nti buli sasi buli mundu yonna registered ekyo si kituufu kubanga tukimanyi nti emmundu ezimu ziyita mu corridor eva Somalia n'ebityo waliwo amakubo emmundu ezimu ezero unregistered bwe zisobola okuyingirira tukimanyi ekyo butereevu kati bw'oba okimanyi kana wenyini osobola okukyogera kati olwo gavumenti zi iso simanya piso zani zi eso bakola ebikolwa ebyobutemu bwana Alan Mayanja n'abatulaba tukimanyi nti ne mu ggwanga erya America actually ettemu liri waggulu nnyo okusinga n'erya wano okimanyi yes ate kakati ensinga South Africa crime rate eri waggulu nnyo okusinga eya wano mukulu Apollo neyo waliyo zi gavumenti ne wano waliwo zi gavumenti kati tuyinza kuleeta kati kubanga South Africa na America waliyo obutemu so na wano kakati era n'obulina okubeerawo please gavumenti bwe zirondebwa eya M7 eri accountable Ghana ziri eza South Africa ne America bwe ziri accountable bwe zirina okunnyonnyola kuba nayo waliyo abantu era bawo omusolo n'ezo zi gavumenti so sina wano tesobola kuddaawo nti kubanga ne South Africa gye buli please kitegeeza mubanga mulemedde obuvunaanyizibwa bwammwe kati omuntu wenna kaseke yagoyingewa akola ki so nina okuvaayo nze ng'omukulembeze ne tubyogerako you accountable so kati tugijjeko obuvunaanyizibwa then tubulekerani tubulekere omuntu wenna kaseke ow'ekirya ndongo ow'ekalamoja se omukulu Apollo avunaanyizibwa 100% aveeyo annyonnyole kale tuwe ripooti ya jjajjayo kyolyo tugambe emmundu eyakozesebwa yali ya gundi yali registered yali wa UP ADF yali wano ne tetuziraba so kati ani avunaanyizibwa bwe nkugamba nti gavumenti ya M7 evunaanyizibwa 100% mba mukyamu well ekituufu kyekyo kyandibanga obaoliawo reports eza poliisi mutemu eri ekikabo ekiti olumu tezitera kuvaayo mu bulambulukufu naye ate ezimu zivaayo nazo tuziraba tusobola okwongera okusaba nti zitavuddeyo bazireete tuzirabe tutegeere abantu abakubibwa amasasi n'abo abatirimbulwa mu ttemu eri ekikabo ekiti abantu baabwe bategeere kijja kitya baani abatta abantu ekyo kikulu nnyo mu kiseera nga kino era tulowooza nti ab'ebyokwerinda bateeka okubanga ensonga ng'eno ey'obulumbaganyo bakoleddwa ku Pastor Roses Bujingo omwafiiridde munywanyi waffe ate bwe ngamba munywanyi waffe abadde munywanyi waffe nnyo Richard Muhumuza ab'ebyokwerinda muteeka okukola ekisoboka kyonna okulaba nga ensonga ng'ezo zonna n'endala muzijjayo abantu basobole okubanga emitima gitebenkera basobole okubeera ne confidence mpozi era wenyini mukulu Apollo kakati olwani ali safe era kyekibuuzo kyetwebuuza fakti n'abantu bennakase kwembere bangayo ombaka waffe ate kakati tukulaba tolina bakuumi ne mbagamba please nzizye nabo mmwe mubalina ffenna tewali ali safe so namukyo kitegeeza bino byonna buvunaanyizibwa bwaffe okuvaayo okulaga bino byonna ebituli bannaffe baveeyo bannyonnyole abalina emmundu abakuŋŋaanya ensimbi z'omuwi w'omusolo kubanga bino ebikolwa ebigenda mu maaso bwe biti bannayuganda bagenda kubeera ku bunge M7 azenga ebbanga yonna yeewaana nti kakati bannayuganda beebaka ku tulo kati otulo tuliriddawa nga omusajja wa Katonda Bujinga atuusibwako ebikolwa ebyo neze kakati musajja watutse bunyawaabwe kakati lowooza okiraba kyenkugamba kati ate olwo oli ali eri ekkalamoja ali enakaseke musajja wattu ne mukazi wattu so oyo gwe tulina okuvaayo n'okwongera okulwanirira okay bwe twogera ku ebyobufuzi butya bwe binaatambula mu mwaka 2024 tuba twogera ku sectors tuba tugenda kutunuulira sectors ez'enjawulo wano gye twogerako ye security
yemu ku sectors tusobola okwogera ku economy butya bwe tugitunulira mu 2024 tujja kwogera ku democracy and governance nebeera etya mpozi n'ebirala bwe bityo obadde oyogedde ku nsonga ya economy okonye ku public debt ekyasembyeyo nze kyemanyi bagamba nti tugenze mu 90 trillion Ugandan shillings public debt wetuuse ndowooza report eyo ya nakunga nnyo emabega obadde oyogera ku banja nti buno Munnayuganda ateeka okubanga yeesiba 2 oba oyo yongereko neyo 3 okusasula ebbanja eryo kuba bbanja lyaffe ng'eggwanga Uganda ndowooza gyogereko mu kaseera katono then tugera okwetegereza ensonga zino ekyo kintu kikulu era Bannayuganda temulina kibuusa maaso nze nabadde nsoma Daily Monitor sinamanya lipooti eyo gy'osoma yabadde yaawa naye nze gyenkootinga Daily Monitor nerabidde deeti ng'eraga 97 trillion omanyi yo gavumenti bwevaayo neezaayo National Planning Authority bajja kuvaayo bakugambe tezinatuukayo ate nakyo sensi Bank of Uganda bwevaayo nekukuba n'ekituufu kye kino so of course yejja kubeera ekendeeza tesobola kugirayo kifaananyi kati olaba asobola okugamba 90 wa gavumenti meaning oba ogenda close to 100 naye ekyo kyonna gwe kimanye kati ndowooza olaba olwaleero ebigenda maaso kati twavudde mu katale kagowa Uganda yagiddwayo naye gwe kyolina okumanya ebyo byonna economically okujja mu katale kagowa Mwami Museveni ayinza okuba yetalina kyafiirwa naye omuntu wennakaseka abadde atwalayo emmwanyi ze leero emmwanyi ya kiboka egenze ku 15,000 kati bw'onoowulira ng'esse wansi paka ku 20,000 lwaki kuba maketi buli webanga teriiwo kyokka nga Munnayuganda ono asasula omusolo omuyitirivu 97 trillions obutabalika naye nga abazijjayo kulwa Bannayuganda mu IMF World Bank olwaleero z'Abawarabu zituwola zino zituwola z'Abayindi zituwola naye eyo yonna badeni deeti byonna biddayo eri ku Munnayuganda ali eri wansi asookerwako atya ojasanga sukaali alinnye sabbuuni alinnye amafuta galinnye kyokka on top of that teriyo ddagala malwaliro teriyo makubo malungi amasomero gonna gali wansi kati omuntu n'asigala nga akaaba nange nze ŋŋendewa noonyeyo eggwanga eddala naye nga talina gyakuddukira naye nga abali mu bukulembeze abavunaanyizibwa executive kyova olaba tugipiininga tugiteeka ku nninga tuvao ne tulabisa tugaba naye amabanja goyogerako ngemwewula buli lukya oba nga gavumenti geyeewula buli lukya gayita mu parliament naawe mwotuula naawe oli omu kubayisa amabanja ago ne loans wano we mugendedde mukumulamu mu Christmas break mwayisiza loans supplementary actually eya 3.5 trillion naye anti kakati loans ani azireeta of course executive yezireta before parliament era bingi tubi questioninga ne tubuuza waye kale bwe zibanga zayisibwa ku lw'Abannayuganda ku kigendererwa ekirungi kale zikole ekyo kye zirina okukola naye bwe zivaayo omaliriza eno sikando ono yabbye zino aba tebasasudde ku nguudo ono yabbye amabaati ono yakoze bwati singa ssente ne we ziba zeewoleddwa kale fine kuba teri yatewola ababanda bo bonna mu abanda bo America naye ine banja okwewola tikyandibadde kibi naye bw'omala okuzeewola okola ki gwandaba bwe weewola emitwalo 10 okola ki ogenda kutemesa nyama ogenda kunywamu mwenge oba ozikwata n'ogulamu embuzi oba n'ogulamu ensolo oba n'oteeka mu bizinesi sente ne zikula olwaleero Mwami Museveni bw'ajjayo sente nti zakola enguudo tezikolebwa badda mu kukola mu kuzimba zaakeedi kugula mataka kugoba bantu ku bibanja so ensimbi ezandibadde zijja ne zikola amasomero ne zikola enguudo ne ziteeka eddagala mu malwaliro bo bannaffe bazifuna bazikavula bagulamu mataka bazimba mwakeedi ogenda olaba bakoze zino babbye zino bagabanye zino omudidi ogw'ekika bwe zityo era Mwami Museveni byagamba mbusima agenda kulwanyisa enguzi byayogedde buli mwaka n'emabegako yatambula ekkololaawo mulimba oba enguzi yatambula butambuzi ajongereyo bwongezi kuba bino byakuwudiisa
abali enguzi baliko oludda nabo opposition nabo bonna tebali mu local government sebali walala wona nabo azirongazo omuntu alidde enguzi kameereze Ssebunya tewaliwo gwe tugamba nti opposition bwagirya nti gwe katukuleke no buli muntu yenna avunaanyizibwa kyenkani by the mu buweereza bw'eggwanga ng'ovudde mu kubeera nti ndi wanuupu ffenna eggwanga lituvunaanyizibwako obeere gwe NRM naawe osaana ebintu obirabe mu ndaba entuufu va mu kwekiriranya olw'okuba nti kakati nze ndi NRM gwe ebintu obikiriranye era gwe obirekaawo gwe obisiigeko akaziro nga bannaffe abasinga obungi bajja ne balimba abantu kyova olaba tujja ne tugaba bannaye tulina obbabuusa bannayuganda muzuukuke ekintu kiri bwe kiti zino ensimbi zino bazibba zino batwala zino ebitongole bya gavumenti authorities commissions state enterprises ozisanga babba ensimbi z'omuwi w'omusolo naye nga munnayuganda asigala yeryankuta naye bwe tuva ne tubyogerako ripooti nyingi zireeteddwa okufula ya palamenti zikana akakiiko keŋŋenzeko akakosasi mukama wange Honorable Joel Ossenyonyi ripooti zireeteddwa okufula ya palamenti ono agobebwe permanent secretary bagobebwe bano basibibwe NSSF baliwe ssente naye byonna teriyo kigenda maaso kuba munnaye waliwo abakifunamu ab'olubatu bannayuganda abangi miliyoni 4 n'okusoba bo ne basigala nga beeryankuta nga baviiriddemu awo so bwe tuva ne tubyogera ffe olwaleero naffe tulisikinga bayirawo obulamu kubanga lwaki bino bye twogera waliyo ebitabasanyusa zolayo Ssebunya sizitowa yadde akawumbi naye ensimbi zengenda okulondola ziri mu trillion authority kirungi nnyo nti Honorable Ssebunya kati otudde kakiiko akagenda okulondoola ensimbi ez'ebitongole mu bitongole bya gavumenti ezo akakosase ndowooza ekyo kye kimu ekigenda ye test kati gye mugenda okubeera kumwe nga opposition ate nga gwe abadde yesoolayo kuvumirira nyenguzi okulabika nga boolyawo mubako ekyenjawulo kye mukyusaamu naye tetuteekwa okujjukira Honorable Ssebunya nti enguzi kati mu ggwanga Uganda weetuuse ndowooza teetaaga kubaako abantu abamu nti be bagirwanyisa nti obukiiko obwa opposition obuli ku akapaaka ne kosase ne park local government bwe buti nti busobola okulwanyisa enguzi oba office ya IGG oba auditor general ndowooza buli munnayuganda ateekwa kubanga yeetaba mu lutalo actually ndowooza gwe mulamu ogubadde gwe mulanga owekitiibwa IGG Betty Kamya gwabadde ajja kuba ng'agamba nti nguzi kati lutalo lwa buli munnayuganda yenna ateekwa kulwetabamu okulwanyisa enguzi yes naye IGG emabegakaawo abawa enguzi Honorable yenze naawe abagaba enguzi bakiri omusirikale katugambe ekyokulabirako omusirikale obanga akutte ffe twanguwa okugenda okubawaayo enguzi bata abantu baffe bakole ki fine olaba apole ekyo ekifaananyi ekyoleeta its fine era ffenna buvunaanyizibwa bwaffe naye waliwo era ne Betty Kamya yavaayo n'akugamba nti waliwo ab'olubatu oba muwaayidde ebigambo nedda yagamba nti emitwalo giri 3.5 mu Uganda yonna miliyoni 467 naye emitwalo giri emeka bebaani byebibuuzo era kyova olaba nawali ku flo tugamba name and shame Betty Kamya IGG sigamba Betty Kamya ng'omuntu but ekitongole name and shame Parliament tuva ne tuleeta reports ne tubyogerako abantu baweebwa promotions abantu balekebwa mu offices nakugamba Geraldine tali mugobe bamanyize kutaga Museveni nakulubuta ebbaluwa nti omuleke kati ekyo jasi bubusamambiro jasi ebyokungulu buvunaanyizibwa bwaffe ffenna buli omu wali okulwanyisa enguzi naye tulemeene enguzi nti kubanga kakati omunnayuganda owa boda asanze owa poliisi n'amuwa 10,000 nguzi bati waliwo kiri ekinene ekikosa ekonome kale neeyo etandikireeyo but waliwo ekyo kyetutunuulira era munnayuganda va mu ebyo ebyokulowooza obwo twagala kino ekinene abantu ababba omusimbi n'omusimbi bazimba factory ne batwala simanya ettaka ne bagoba abantu ne balema okukolera abantu amasomero n'amalwaliro awo wetutunulireyo wali omulamu waffe tuva ne tubyogerako by the wapolo bino byonna nga tubyogera ekyamazima enguzi weeva eva mu executive yonna singa ekkiriza neyeewaayo obuli bw'enguzi busobola okuggwaawo naye
ebitongole bya government ebikoze ebiri mu executive Mwai Museveni talibedde kulwanyisa nguzi ebyo byakuwudisa bannayuganda. That's politics. Bwava nakola statement, that's a political statement, but what's the reality? Ekituufu kiri ki? Ekituufu kiri nti they are not ready. Kubanga benyini bawangala nabo mu cabinet be basinga okulya enguzi. So fwe tuva ne tubogerako ugaza munya oli mubi mwe muwagira Kyagwa mwe muli banupu naye tuyina obulumi ku lw'eggwanga lyaffe kati nva nakaseke tukaaba abantu balwana ne bawaayo ebye ne bawaayo emmere yaabwe naye ettaka balinonye enguudo teri amalwaliro teri amasomero teri bwe tuva ne tubyoga ati abo basebonya banupu abo basebonya boogera batike mazima. So Apollo ffenna era bannayuganda temusirika buli omwe eggwanga limuvunaanyizibwa tuli miliyoni 46. Please Ugandans, you have to wake up bannayuganda tuzukuke tuyimuke ffenna twogere ku bino ebintu kubanga nze naawe ali eyo ffenna bitukosesa wamu so nga abooluba tugirya emitwalo 3 bo tebalina yadde obulumi bafiiringa. Kale nja kwawukana muko honorable enguzi kabeere katono oba nene bonna buba buli bwa nguzi olaba ne mu famire mwenyini. Actually tuba tulwanyisa enguzi tutandikire wansi ne mu famire mwenyini bobanga omwana osooka kumuwa kindazi okubaako kyakola manya nti omugulirira kubeera kugulirira obeera oguba muzengo otendeka nti okukola ekintu oteekwa kubaako ki so nga ate ebintu ebimu byandibadde obooleo tebyetaagisa. Tutandikire wansi tulwanyisa enguzi ffenna era ndowooza tukaanya honorable nti enguzi teriko ludda teriko yero teriko red teriko blue era Kyagwa nga avanga president waffe naye kenyini wamanalabye nga twalabye agamba benyini mu kibiina kyamu nti temugeze ne mukwata miliyoni simanye 10 nagaba bakabanga abanupu n'abamubazirya bagamba nti abamubazirya simanyi kubanga wonna bayo mukakafu naye ffe president waffe era abadde nga clear President wa Robert Kyagulanyi Ssentamu nti bannange abaka bange abanupu oba bali kuludda nga etubiraba fakita gamba na banupu wabula agamba abaka bonna kobere wenale mukoba wachi tibane twewala obuli bwenguzi twewala ensimbi ezo kuba miliyoni 10 biliyoni 2 sobola okuzimba eddwaliro zisobola okukola ne wekabaka gudo katono zisobola okukola essomero kwega Munnayuganda aliyeyawo omusolo agufiringa mumwanyize munteze mumbeera yonna abenga asobola okufuna value okuva mu taxi jawa kakibe nusu 10. Kale tuyanze nnyo tuyanzege tugenda maaso ne program Omunnyo Ku Makya agangeze principal honorable Alan Manyeye Sebunya yembaka wa parliament we Nakaseke Central honorable Godfrey Chulanda sinaba mulaba nabanga atuse nja kumwanjula naye tuli ku butya bwe tulabe ebyobufuzi mu 2024 bwe binatambula tuli mwaka mupya 2023 kati byafaayo naye tutunulidde 2024 tusuubire ki mu mwaka guno omupya mu line ebyobufuzi. Twogedde ku nsonga ya economy, twogedde ku nsonga ya security, ndoza tujja kutagula ekigere tutuke ku nsonga ya governance and democracy. Kinabeera kitya naye kankujukize nti program eno ekutuusibwako aba John Huss International College of Health Sciences bali bitunde ebye Buikwe. Buikwe district mu Njeru municipality bebesodeyo okutendeka obokubangula abayisi mu masomo g'ebyobusawo n'ebyobujjanjabi agenda wewandiise mu intake ya January bakusomese mutendera ogwa diploma n'ogwa certificate muba sinkane mu mbeere basobola okubanga batwongerako omutindo bali mu Njeru ekitundu ye Kigobe mu Njeru municipality Buikwe district beba John Huss International College of Health Sciences era bwe tubanga tuvudde ku mpewo uliza bulungi wandike namba y'essimu yaabwe gemanyiko eri noti 7 88 not emu ye gemanyiko osobola okugikuba nemukwatagana muteekateeke. Honorable twogere ku nsonga ya governance and democracy. Omwaka guno ogwa 2023 aba NUP 2023 mugumazeeko nga muliko we mutuuse mumaze okuzimba ekitebe mumaze muli mwayinako ne tours mwatambulako katonotono n'osuubira ki mu mwaka guno ogwa 2024? Yes, 2024 mwaka
democracy obukulembeze bufuna okusomozebwa buli lukya kasabira nga Mwami Museveni yakyali mu ntebe eyo bannayuganda ekyo nkibabuulira era democracy ayongera okukka ayongera okulinnyirirwa eddembe ly'obuntu lyongerwa okulinnyibwako ettaka nga Mwami Museveni yakyali chairperson wa executive eggwanga lyaffe mu rule of law democracy human rights issues zikyali mu kizikiza era ekitangaala tetumanyi naye tuyina essuubi tukyali mu kizikiza ne tulwanira okulaba nti wabaawo ekitangaala tituba n'abakulembeze avaayo n'awulira nti omukyala Olivia Lutaya ali luzira bakyamutwala mu court martial Mwami Museveni bakubulira ekigambo ekyo munnamawulire olwaliro twandibadde tulaba ng'Olivia Lutaya Mwami Museveni yalagidde nti ateebwe kubanga ekyo biyale nze kugamba kyewuunya n'ekyewuunya ng'abaana ba political prisoners bakyali makomera olw'ebyobufuzi naye nga bakayibula nnaku ezo yajaganya kati ndya butaala kati nina eddembe naye ng'omwana Machete abaana bakalanzi abaana abalala bonna abali okuseemwayo abatulugunyizibwa so tetuyinza kugamba nti mu kaseera kano nti kitangala wekiri mu rule of law mu democracy aba olwaleero twavudde mu katale kago lwaki lwa human rights issues olwaleero bw'otunulira ng'abantu bakyawambibwa nga ne mu parliament ensonga y'okutta abaana baffe ensonga y'okutulugunya abantu ku nnyanja ensonga y'okubeera tewaliwo accountability mu kalulu ka 2021 tetufunanga bani abatta Franka sente ze emmotoka eyo yali namba ki eyalinnya sente ze yamukona tetufunanga ripooti ya Nabukenya Rita ebyo byonna so naye in general perspective in border perspective eggwanga lyaffe likyali mu katyabaga naye ffe abakyavaayo okwogera ku nsonga zino tetugenda kukoowa era tetugenda kusirika kubanga nina okuvaayo bannayuganda tubalage ekituufu naye kyetugamba Mwami Museveni ne banne naddala ffe abantu b'Nakaseke benkiikirira tiwagenda mu nsiko mu 1981 to 1986 abantu abafe miliyoni bafa kuzaawo rule of law kuzaawo democracy bantu batalwa ku bukulembeze ekibba ttaka olwaleero okutyobola eddembe ly'obuntu ebyo byonna okubijjawo kati leero beebiriwo abantu baddeyo ne bajulira n'amiini gwe muli teweebuuza nti lwaki kiri kati byebiriwo naye tewali kikolebwa gwe tolanga waliwo ekikolebwa tewali progress tewali institutions ezateekebwawo okuteekateeka oba okutabaganya nga institution ya judiciary institution bw'oyogera ku human rights waliwo obukiiko bwateekebwawo Uganda Human Rights Commission waliwo ne parliament already kati report gundi statement yaleetebwa eri parliament mwe mugikolako kati so tolaba kitambula kigenda mu maaso nze kulwange bannayuganda kambabuulire bw'osindika omwana mu ssomero nga ku 100% n'afunako 10% oyo mwana aba agudde era tasobola kuyita kumuga nti agende mu kiraasi endala tayiza kubeera promoted so olwaleero eggwanga lyaffe lino nga likuli ku 10% out of 100 sobola kuddawo mbu tuddawo tubakubire mu ngalo just tulina kuvaayo ku demanding our olabanga ekikolerwa kitono kusinziira ku kyandibadde so kubanga olwaleero bw'otuna institution zonna eza gavumenti tezikya functioninga ogenda owulira IGG akaaba ogenda owulira no poliisi terina buyinza ogenda owulira bano batiŋŋana ogenda owulira ate bano bayomba ogenda owulira palamenti tugambe recommendation onagobebwe nti ekyo kisigale nga bwe kiri so kati ebyo byonna nga bikyagenda mu maaso eggwanga lyaffe libeera mu kizikiza rule of law democracy human rights issues ndowooza era olaba
ebintu ebiva ne mawanga amalala ng'ogenda owulira wano bagamba mutoba eddembe ly'obuntu taati kakati so ebyo byonna biba bikuwa ekifaananyi ekinene bino oli ajja kuvaayo akoleko 10% akulimbe munnaye kakati tolaba munnaye kakati naye munnayuganda oli awo okkiririze mu bukunkumuka ke baba kuwadde so nga waliwo ekinene ekirina okufunibwa 80% 90% eriwa tetugiraba so ebyo bye tuvaayo ne tulwanirira ne twogerako era ffe tetugenda kukoowa kubanga oli ali eri andaba munnayuganda ayagala abyogere naye n'abimwogerera so era kibi nnyo okusanga nga ffe abakulembeze nga tulondeddwa ng'olaba abantu bekkiriranya ng'olaba abantu batiririra ng'abantu betiririra ng'abantu balya olukwe mu bantu abaabalonda kibi nnyo era kyabulabe koobeerewo NRM koobeere wa kibiina ki koobeere munnaddiini ovunaanyizibwa ku ggwanga lyaffe okuvangayo twogere ku zino ensonga kubanga ekyamazima ekikolebwa si kyo kyekigwanidde waliwo ekisingawo singa wabeerawo will naddala bannaffe abali mu ministries abali mu institutions okulaba nga tulwanira ensi yaffe kale yendowooza ye tugenda maaso ne program Omunnyo ku Makya tugenda kulaba kutunula ku bubaka bwammwe abasindisa obubaka ku noti 7 noti emu 6 noti 9 noti 6 sindika obubaka obwa WhatsApp sindika obubaka ku short messaging system oba SMS tokuba simu eyo sindika obubaka otubulire gwe osuubira ki mu mwaka 2024 mu byobufuzi nete kyetutateekwa kwerabira ky'okuba nti kati wetwogerera emyaka giringa ebiri gyoke gisigaddeyo tuyingira akaluka 2026 kinaabeera kitya okusinziira gwe nga bwolaba Mwami Apollo, there is no any politician in Uganda who can fight corruption because they are the ones implementing it to the grassroots in the process of soliciting votes while doing their campaigns during elections. Then how can Honorable Sebunya fight it when he's the one saving money for corrupting voters in the next election? Abraham in Fort Portal. Ntimwe banabya bufuzi. Olwokuba nti mumanyi nti wali akalulu ateeka ssente namwe munenyezebwa kyenkanyi mu kupromotinga corruption. Mwanukule tugende mu maaso. Yeah, of course, era nange nzikiriziganya naye nti ekyo ffenna kati tuveeyo ng'era nange bwe nkyogerako bw'obeera eyo omulonzi n'osanga nga nkugulirira faayo ŋŋambe tewa omubaka wange toyina kukola kino omukulembeze toyina kukola kino naye ate osanga omulonzi yennyini yazikusaba osanga yakugamba mune tetulina kyakunywa nga kwata mimiro bakwata wano we bati nti tulina kyakunywa kati ebyo byonna bye bireetera nti ffenna buvunaanyizibwa bwaffe gw'omulonzi nange omukulembeze ffenna ogirwanirira wamu era nzikiriziganya ne Abulahamu nti ffenna buvunaanyizibwa bwaffe okulaba tugirwanyisiza wamu. Okay. The truth is that for what happened to Pastor and other people who lost their lives, Pastor did not lose his life. In this way, we should ask ourselves the question that since 2021, when Mr. Museveni appointed generals in police, internal affairs, security ministry, have they failed to eliminate gangs? No clear reports have been aired out. Uganda's security has been infiltrated. Most of the areas in the country are ungoverned. Ugandans are killed in extrajudicial way. Najuko Shakira from Kasangati, thank you so much for that message. Naye message eri a bit disjointed naye ndowooza obaka tufunye alinga abuuza ebibuuzo agamba nti tulina okwebuuza okuva generals bwe balondebwa mu bifo ebyenkizo mu bitongole by'okwerinda lwaki ripooti tezivaayo ku bikolwa nga bino eby'obulumbaganyo eby'obutujju n'obutemu abuuza nti ebibinja by'abatemu lwaki tebimalibwawo. Anyway, byebyo bimu byetugenda okusigala nga tubuuza naye tweyanza nnyo Shakira Najjuuko olwa message eyo. Omulala abuuza nti morning to you, why can't other members of parliament bowl relief? The woman MP for Amuria district, Ms. Susan Amero, has said she will not seek re-election in 2026 polls. Ndoza sebo Yes. Adinga agamba nti
namwe bana byabufuzi bwe mulebera mu bifo mwe muleetawo embeera eno. Ameru ndowooza ali musanjo bakyakusatu simanyi siri sure ne muna NRM but kituufu yalangiridde nga batagenda kwesimbawo. That's very good. Era waliwo n'omubaka era omulala oba wa Kiryandongo omukyala wa MP wa Kiryandongo district era navayo naye Kiryandongo n'alangirira ntakomawo ndowooza yali musanjo kyakusatu nanga abantu b'Nakasekezi by then ali open nga noonya akalulu akabiri abiri mu gumu nti nze mumpa kino ekisanja olwaliro kye ndimu ne muteeka ku mizaani nga mulaba ngwanidde okuddayo bwe munzizaayo I stop there. Obasuubiza ebisanja bibiri. That's it. Odde bali n'abo abaweereze buli omu n'agamba. So okanya nono bwagamba ye Makumbi from miti ebiri. Makumbi, thank you so much for the message. Gamba nti aba politicians okwagala okwelemeza mu bifo kye kireetawo embeera oba oliawo eno gye twogerako. Ekyo tekiriiko na kubuuza kubanga olwaleero feera ne concession yaffe ya Nuupu egamba 2 terms. You serve 2 terms. Odebali nabalaba gateke tafaali betunenyoli muna kigobereramu abanupu muna jigoberera betunenyoli omusajja w'enkofiira singa omuntu pati enkola ye myaka ana okulembera abantu tugatako fabe nakisugatako n'egyomuntu kana mu 5 ngo okulugusa abantu kamba yibana teriyo balala basobola kukulembera abantu bakalakata myaka na mu 5 ogenda mu 5 so kye tugamba n'abalala basobola okubeera ne skills strategies ezenjawulo bino byonna ebyokulwanyisa obuli bw'enguzi n'okujja abantu mu bwavu handouts olwaleero ezigabibazo mu bogusima PDM bonna bagagawale ezo handout ezisobola kujja abantu mu bwavu so bwe tufuna leadership endala capital that is capital but omuntu nga talina dwaliro capital is a fact of production nga talina somero ebyo byonna mwami Apollo mu mwaka 2024 tusuubira nti Kampala enerowoozebwako ku nguudo embi n'obujama. Dumba Richard Kasese Bwera Boda yasinziira agamba nti mu 2024 oba oliawo ekibuga Kampala kyandibadde kirowoozebwako mu nsonga y'enguudo embi n'obujama. Tweyanze nnyo tweyanzeege Dumba Richard. Tugenda maaso n'okutunula ku bubaka bw'abatuuliriza tukuba toki mu mwaka 2024 mu byobufuzi gunaabeera gutya nga tutunuulidde 2026 olowooza ki nga 2026 alina kyasobola okukyusa mu byobufuzi mu mwaka guno ogwa 2024 oba wakyaliyo akabanga akawera osuubira ki? Ffe abamu as soon as possible twagala eggwanga lyaffe likyuke n'okusuka n'okubeera nga lyakyuka dda n'okukyuka eggulo as soon as yesterday nga eggwanga lyakyuka dda ng'eggwanga lyatereera dda ng'eggwanga liyina abakulembeze abalina visioni abalina viga nga Museveni we yagamba eggwanga eriyina abantu abalina ebiruubirirwa so feye ng'ovudde ebyokugamba mwese bunye muliwo kuwabula gavumenti kuvuganya buvugo si kuwabula kwokka but how to sit this government tutuule mu bukulembeze ebifo si kutuula mu fact mu bifo wabula okutereeza eggwanga kubanga eggwanga olwaliro lifunako train eyava dda ku railway eri mu bisirike eyo eri mu lumonde eri muwogo eggwanga bwe liri mu kutambula so olwaleero ffe tugamba nga tetunuulira na 2026 nanga tunaba kutuukayo tulabanga eggwanga lyaffe liri ku cupa eggwanga lyaffe liri bagita ICU liri mu ICU intensive care unit eggwanga olwaliro bwe liri ku cupa liri ku drip ng'eggwanga lyetaaga rescue eggwanga lyetaaga kola ki kununula so olabanga ebyo byonna ebya 2026 byonna tulina wala eggwanga lyaffe lyetaaga kutereeza as soon as yesterday kyekyamazima nze nkyenkubuulira amabanja genkubulidde abantu olwaleero battibwa abantu abagobebwa ku bibanja ng'amalwaliro teriyo ddagala amasomero gonna bagasudde amakubo gatuukeko galaba abantu tebakyasobola kusala kugenda mu zidisitulikiti endala tebakyasobola genda mu malwaliro abakyalo olwaleero ebyenfuna biri waggulu abakadde tebakyasobola kuafodinga mbeera ya bulijjo twabadde mu kiseera ekya festive season naye nga tebasobola nakwetuusako ebyo ebisookerwako sukaali sabuuni nyama nga tebakyalina busobozi lwaki embeera gye bakulemberwamu
emisolo emiyitirivu abasuubuzi basanga mu kikube bakaaba oyinza okulowooza nti abantu b'ennakaseke bokka bali abasookerwako bati na buli muntu yenna waali awulira nga embeera emutuuse naye nga buvunaanyizibwa bwaffe ffenna miliyoni 46 abantu okuvanga okwogera ku nsonga zino ffenna okulwanirira eddembe okulwanirira ensonga z'abantu ebyenfuna kubanga buvunaanyizibwa bwaffe ffenna agamba nti mwasize mutya Apollo nze keroje okuva ekatwe Kasese bannange enguzi bwafuuka bulwadde mu ggwanga Uganda naye tukwatire wamu tulwanyise enguzi tweyanza nnyo tweyanzege keroje okuva erudde ye Kasese ndooza kye twayogeddeko kiri nti okulwanyisa enguzi tuteekwa ffenna okusitukiramu ndooza tukkaanya ne Betty Kamya ekyo nzikirizigana buli bwe tubanga honorable tukyagenda mu ddwaliro n'otuuka mu ddwaliro nga gw'ogamba omusawo nti guguno omutwalo mpisaawo mu bwangu nsobole okukola ki manya nti awo enguzi ekyaliwo ng'agiwa tawuliramu nakwesiwala mu kuwanguzi awo ebeera efuuse kye bayita endemic corruption. Yes, naye ati kati olumu nga ne corruption fine ekifaananyi ekiri tugirwanyisa but ate bw'odda eri wansi ku muntu asookerwako nakyo olina okwebuuza lwaki omuntu akwata omutwalo aguweeyo asobole okufuna panado asobole okufuna aspirin asobole okuyitawo ati bagamba amazzi amatono gabooze nte musooke muweeko ziri enkulukulu oba musooke muweeko buno obwana obuto bwe buba busooka bunywa olw'amazzi nti matono kiki kati ebyo byonna okubirwanyisa omuntu okukwata 5000 aziweeyo asobole okufuna panado kwe kuteekayo eddagala erimala kwe kuteekayo service emala kwe kuteekayo abasawo abasasule abasomesa abasasule okuteekayo ebikozesebwa mu masomero ebimala kubanga abantu bawa omusolo naye omusolo gwe bawa gugenda mu nsawo z'aba individuals abatono giri emitwalo 3 gigi bayogerako bannayuganda bonna be tulina okusituka naffe tubyogereko kubanga eggwanga lituvunaanyizibwako kyenkanyi siri abali ba few individuals nga egigi bwayogera mu ripooti era naye nga bwalajana. Okay. Tugenda maaso n'obubaka bw'abatulaba ku Soul TV program Omunnyo Ku Makya tusigaze eddakiika ziringa 3 zokka. Onagamba nti thanks so much for this morning program. Indeed, I have been missing a lot. Here is my submission. Honorable Alan said no reports have been given by the police about the gun killings. Yeah, that's true, but then who is supposed to demand for those reports, and what else are you supposed to do as advisors or opposers in case police fails on those demands? Message mpanvu naye agamba nti his Wambi Franco Chiza, son of the late Kapisosi and MP to Biruka district. Ndosabuza nti buvunaanyizibwa bwamwe nammwe okubanja reports ezo obo eri awalinamu ekirowoozo nti temukoze kimala namukuteeka azisabira musabira wana kati ndi wano nzisaba olowooza tuli mu kumala bukuyisa bivulu nti twaze wano okuyisa bivulu olowooza tebaziraba kwebali state operatives kwebali n'abakola bino ebikolwa ebyo tudimandinga n'ebyo twogerako abavikitinga abantu ku kyalo abagoba abantu ku ttaka aba dienguzi abatulugunya abantu kwebali era babiraba. So I'm demanding ntuuse eddoboozi dientuusa ne kufulo ya parliament sibyogera bwogezi wana mu nkubo but ne kufulo ya parliament tubyogera naye ne mu demanding nga zino iputu zisabye buli bwabeerawo omwaganya lebe tuziraba CCTV camera report ziriwa tezirabika jajja hichuli singa kati mwatulagadde imundu yakozesebwa aliyani ani yagikuba bagisalinga yayingira etya kubanga fine oyinza okungamba bwana Apollo nti fine bakukusa basimagolinga amasasi n'emundu kale kati amasasi agasigadde mu Richard omuhumuze yafudde pa driver wa Pastor Bujingo twetaaga amasasi ago gavuddewo Somalia kale bagakusiza gatya bagayisalinga wa bagakolera wa mundu ki so ze report na Uganda aberanga mu mativu mu ggwanga lye nebino embeera nga tutambulira mu mbeera ey'akataka mu mbeera ey'ekizikiza abamu tetugenda kusirika wakati mu kusoomozebwa wakati mu kutiisibwa naye bwe tutabyogere bwe tutalabise bwe tutabuuse bannayuganda ani agenda okuvaayo abikole. So it's our mandate buli omu gyali buvunaanyizibwa bwaffe naddala abavubuka ine eggwanga lituvunaanyizibwako kyenkanyi ffenna bannayuganda
tuvengayo tubyogere era abantu b'Nakaseke nze mbasuubiza sirika era nkya n'empeta n'endya ebirimi n'enjogera ebirala okutuusa nga waakiri tulina ettaffaali etugase ku ggwanga lyaffe mukulu Apollo n'eggwanga lyonna. Kale tuyanze nnyo Toyanzeege ali ku Soul TV program Omunnyo Ku Makya. Tuwunzikira wano eddakiika nsigazayo ng'emu yokka naye twongera okusaasira ab'ennyumba ya munywanyi waffe Muhumuza Richard kaseera sikangu naye tugume tujja kumalako mu mbeera yonna. Honorable Alan Mayanja Sebunya ndowooza okyalina ekigambo ky'owunzika nakyo what you may demand from the authorities obaolyawo birabiri mwena waabeewo ebikyukamu. Yes, kyetusaba era nze kyenkubiriza bannayuganda bonna ffenna eggwanga lituvunaanyizibwako kyenkanyi temuzingira mikono mabega. Ffenna lituvunaanyizibwako kyenkanyi ensonga zino tuziveeyo tuzoogereko. Si lwa ggwanga, si lwa ddiini, si lwa political affiliation, naye ku lw'obulungi bw'eggwanga lyaffe nammwe abalala abavunaanyizibwa mulekeraawo okutyobola eddembe ly'obuntu mutte abaana baffe abali makomera. Mwami Museveni lipooti bwe tuzikola mu paalamenti muziwe ekitiibwa abantu bave mu zi offices. So nze nga omubaka wa Nakaseke abantu b'e Nakaseke mbakubiriza tulime tukole naddala abavubuka wati mu bisoomooza. Sigadde nze Animanja Sebunya omubaka wa Nakaseke Central wangala nnyo aibene. Tweyanza nnyo Toyanzeege. Programu ene badde kutuusibwako aba John Huss International College of Health Sciences betuva ku mpewo wandike namba y'essimu bakubireko twala omuyizi bamubangule mu nteekateeka eyo eya ebyobujjanjabi n'ebyobusawo. Tufunye amawulire nti ne Honorable Munyagwa Mubaraka naye yalumbiddwa olunaku olw'eggulo era nti omusirikale ow'oku geeti yatirimbuddwa mu kiro ekyakesisa olunaku olwaleero. Amawulire ago tujja kwongera tugakakase naye embeera sinungi obaolyawo naye Katonda ye akyalinaffe tujja kumalako mu ngeri yonna. Basiibudde nti musibe bulungi mwekuume Mukama bakuume mweraba.